era alien isagayo gamba nti bakuba top dancer bwino omutuufu nze mulina je nabagenda okusindika military wuwe nga disc amaze jija munenga content mfundizamu Nobert kyogamba alien yasaininga sente n'atayimba mu campaign yasaininga sente milioni 40 uliza yafuna advance olutalo lwa alien ne Bebe Cool kiki ekyasinze okukuluma era oluyingirira muwa kyoka kya byonna ensonga ezo nazirimu jukira ate kirandi promoter awagire na leba in fact olwalula mmande nsazo olimbere na mukayero alien yomu ku bantu Bebe Cool yatijise nnyo n'asuusuuta era n'abawa ssente nnyingi ez'okulumya ku balala bwe twali mu kampeyini za President Museveni. Mujjukire mwenna abandaba twayingira kampeyini ezo nga bano abayimbi bano abalala bonna boolaba nga baasuulibwa ebbali oba nga baateekerwa ettale NRM Secretariat nga mwami Eddie Kenzo manyi musajjawo tubisalamu bino Eddie Kenzo ng'aguziza gavumenti ne NRM ekiteeso mbu abayimbi tewali kyetaagisa muyimbi kuva Kampala kugenda kuyimba mu regions endala ndi yateekateeka abayimbi ba regions zonna kumbe ye yali abaze mugaati asuze Bebe Cool omugaati kubanga Bebe Cool yali ali nchaji w'abayimbi mu gundi za NRM kati Bebe Cool nasigala nga alwana NRM ne mubbe ekikono kwe kuyiyewo ekigambo campaign gye mwalaba gye bali bayita unstoppable mujijukira bulungi unstoppable twakolanga campaign ekiri ku kalale za muzeeyi Bebe Cool n'ayiyayo concept y'okwogera n'ababoda boda n'okukola platform n'okubogera n'abavubuka n'amala n'aleetawo abayimbi bakube nga abayimbi bye yaleetanga ng'eri biri by'oyogera ebya region tebikyakola ng'abantu bonna kino kye kyatwala attention awava Bebe Cool n'ateesa n'abasajja Gravity alien bonna baakusaasira bonna ba stage bajjamu unstoppable ekintu ekimala okukwatayo bano abasajja ba Secretariat bagamba muzeeyi nti muzeeyi ate bali bakunganya abantu bangi batambula bajja kuleeta obulwadde bw'Ebola bakolera era nga bakikuba mweyembeera muzeeyi n'ayita Bebe Cool ne basisinkana Soroti Bebe Cool namugamba naffe tuyinza kukulekerera muzeeyi mu kambe tubala twasazeewo naffe tukunoonyeza akalulu mu bantu baffe eri nga tetuli kulaale muzeeyi kwe kumuwaga head naganedda mutandike muyimbe badde simanyi nti baabagana okuyimba katunga bwe nkonyomeriza n'omusajja Bebe Cool ngeri gye yayiirawo abasajja bano omubiri alien skin yali badde avumira ki Bebe Cool yamubba ne million ana kubanga we yamuwe sente ezo nga advance ekyo kivubuka kyolaba tekyayimbayo show the neji era wembadde nzija nti naye nga teyalabika ati kyegamba mu unstoppable alien Bebe Cool yakiwa ne costa number eya yero mwagiraba kati ngajagala ngasena kuvuga speed Bebe Cool wayiye ekigambo unstoppable agamba kati enkolaganye naye nafuna private sector abakulu ba Inspire Africa bana bakola kofi abentunga n'apata nalinga nabo ne bamuwayo ne kasente akakamu ku kasente ke Bebe Cool yakwata nawo abavubuka bano nolali bamwefuulidde attention nesigaleti nula mfundizamu Nobert kyogamba alien yasaininga sente n'atayimba mu campaign yasaininga sente milioni 40 uliza yafuna advance twogera ku advance nze gwe mmanyi okuve wa Bebe kubanga yalina sente zalina okuyimbira buli lunaku oyo mvuka golaba yena okubanga ayimbira buli lunaku milioni 5 ye contract ne Bebe ne namuwako kye bayita upfront omunga mu lulimi lwaffe olumweru lw'ekyere bayita liboni Bebe Cool yamuwako liboni wa milioni ameka nawa Gravity milioni 10 abo omuvubuka oyo Buchaman yamuwa milioni 2 mwalaba Buchaman nga akaya n'alajana enalemu ensuddewo bla 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 kati kulaki ate Bebe Cool ku ssaawa zino mumufuula omubi nze Nobert ondaba nayingira campaign nga sina advance yenna nali ku kigambo kya Bebe Cool yangamba Nobert Kasago oli promoter wa party oli we NRM tolinga bano ba Bitex yingira field mukisa guna tusanga weewo nali sirina na kyeninanga ndi bubi Bebe yakwatangayo buli week ngampaya akakadde mafuta kusula na kulia kati omuntu bwato lwakinze mba muvaamu kubanga sinti mbadde ebyatandise jjo bimaze weeks nga bilinga nzondozo baba yayi banamuvaako nagenze kulanga kimala ate mbasobola mbakuttemu ennaku ezi mpulira ndaba internet etandise okuyuguma bakwambaza buddole ate ebyo binnuma mbakutte ennaku zirimeka biri bonna mbakyanga makati nze nkuba 8
wanjisebo nze Nobert nkuba minana ate waliwe bali banjogera loni njalo babulire sikyaliwo wavaawo nayogerako ne Museveni president w'eggwanga simu byakyukamu era yanjo kyayo president w'eggwanga bumanyi kitegeeza sinze ano sikyasanyukirwa mitwalo 2 njagala okibajjukiza abavubuka alien ne gravity bali balowooza Nobert nja mukubira mweya 2 awo navaawo bagambe Nobert ebizibu yabiwa ogutwa ebizibu nabituga nabitta poison ofuna poison Roni njagala ojjukize bonna babalowooza mbu waliwo ekijjo kibajja okukola ekinnuma mbagaye Nobert ebizibu yabiwa ogutwa. You were stakeholder in this music industry. Kuba promoting ze kwera no organizing ko ne concert ezamani nezibera ne successful mwabo mulimu ne Alien. Ebibyo ne Alien byatambula bulungi. Concert ya Alien yali political. Era proposals najitwalira General Loiso. General Loiso ya sponsoring concert ya Alien scheme almost 70%. Kubanga kigendera cyari cyakufunda sente. Era mama na Loiso nsobola kwetondera kubanga ovunanyizibwa bwe wankwasa n'okuteereza omuvubuka Alien Skin tategeera yasigala aganya okutegeera lulibe mwagenda okusisinkana Jeno ebifaananyi nabiraba kumuzaamu mpisa kumutereeza yannemerera kiganya era General Loiso n'akigoba ekivubuka kigenda bwe kivuma abantu kigenda bwe kikuba abantu General Loiso yateera Alien Skin kuvuma bukyabazinga webusoga ne government eno yetaaga kyabazinga. Do you know what it means okuzanyira ku Bwakabaka mu Uganda yonna? Mu Uganda Bwakabaka bonna oba bwa Buganda oba bwa oba bwawa oyo muvubuka golaba yavayo n'agamba mbu asinga kyabazinga wabasoma gwakyasula mu muzigo omanyi wanja gabanywa kyakateta teffe Nobert ffe badde bamanyi nti mikwano gyabwe ffe tulina obbabulira oyo omwana Alien Skin ase business z'abantu bangi tacha yagwa ba promoter yatta sente zaabwe mpitirivu bwamutegeka wavaamu ng'oyina loss ne 30% gye nateekamu navaamu ntambuza bigere jukira nkugambe General Loiso yateekamu 70% neze ne 30% gye nateekamu navaamu ntambuza na bigere nga n'emmotoka ngitunzi mu bigambo byo balaba kulekanira ku internet nga ndegeya tebayina. Okay. Taina kana mlembu yakoze simanya viewers concert yalina mu abantu nga 3 eyo nange nagiraba mbu yannuma babade baga yannuma ki mbu walumwa omuntu ate yali ku level y'okutufuna abantu emitwalo 2 Freedom City katoteka otegeka machindi ku Forest Park Nobert wanyize n'otuuka n'ekiseera ekyokwogera ebyama byetubadde tetusuubira bingi ate byendina sina kyenayogera wagambye nawadde highlight nagambye Alien namulabula teeka kamera ewuwe paka ne kamera zagenda ewuwe nazinamu omukono nga zaki tulina okubeera open yes nga zaki kamera weziri ezaaliwo ne disk ino byonna ebyaliwo nga I can monitor what I want nga everything is on your phone I could monitor. Era Alien sagayo gamba nti bakuba top dancer bwino omutufu nze mulina bwino omutufu aliwa waliwo bajjena abagenda okusindika military wuwe nga disk amaze gijja munenga content Nobert yamufuna era Alien wegenderezi ekirungi campaign zaawedde to China ate wagwa government yali ekwetaaga lulingo osobola okunganya abantu okugwa si kinene amala banka kinga ayimbi omulaba wa okugwa si kinene omulaba luddawa ani mukola ku BBS T5 mulango bobulaba yo ndwa okulya booking nesiri mu management ye mugambe Alien kuweereza obubaka buno wekakkanye nebona mu bikulu emirundi emekati kigenda kukuzangu ekigenda okukuzza engulu ku baana mpisa w'abantu kitiibwa na ssente zaabwe naddala abategesi bino ekivubuka ekyo nga bw'ogendayo okukigula nga bapromota bava bule neegweya nga kiba disappointing kisooka tekikwata kikubuzo zereko nemekati miliyoni 3 nga kigaze nga kikanya naawe ngena yimbire miliyoni 7 nga bw'okiwaako 3 sigala kibanja nnya onfuna nga bw'ojjutisaba drop nga kigamba tagenza okubalabalamu eyo kati bwenzane emmotoka zange omanyi nteekawo bikoze bitya kakati ate okukakkana okati okola ludda wana ebimotoka byo the national promoter nina ebibuuzo 2 oyinza obutagenda nnyo deep naye nontangazaamu kyogamba waliwo ebyakwekebwa mu kufa kwa top dancer ate si top dancer mumanyi top dancer yekka n'omuvuka gwe bayita Jora eyavaako saga y'okukuba ab'ensambya yali diversion ali ntolooza mbu tetumanyi ali ne bwindo tumulina abo kye baakola okugenda okukuba top okuba abasawo b'ensambya baali bajjawo line eggulire
oyo omwana omuvubuka omugenzi go bayita Joramu yali afulumye nga aggulawo geeti nga yatwala abaana ku ssomero bumutuka n'eddema biga n'emutomera wali enisini ku fango nga bw'omanyiwo emmotoka weeva munda ng'eddebe tewaliwo kikomera kyegenda kutomera buli aguddewo geeti era omuntu ali mu kuggulawo geeti agiguddewo emmotoka bwebe edda livansi bwe mulaba mulowooza abantu tebategeera Alien wekkakkanya woli we tukwagala ate tukulina ate tukusobola omuntu ajja kwebuuza kino kikola lwakwagala music industry oba wasindikiddwa Bebe Cool lwakwagala music industry Bebe Cool nakoma okwogera naye mu January ate gyala agamba ebigambo bino nze nali nanyigiramuko ku Bebe Cool katono naye ekitono kye namunyigira tekinnemesa kulaba birungi bye byeyakola oba byakola nze Bebe Cool yandeka n'atwala Abitex wa President Museveni so gaffe twabeeranga mu campaign naye nina musenyu olw'ensonga Abitex ansinga okumanyika mu maaso ga Museveni ekyo nakitegeera nga nobati era Bebe Cool yagamba Abitex ampe ssente Abitex yagaana buganyi kumpa ssente that's why me forgive Bebe Cool naye ate ebirungi byakoze bingi nnyo okusinga ensobi entono yakola ku nze tuvula banja mukutukirako kuba tusobola kukkiriza kufiirwa abantu nga Bebe Cool mu industry yaffe omuntu mu Uganda alina capacity ganti nfunye contract bweti nkwaddeyo 10 advance kati ng'ekyo kivubuka kiki aliri ani gwe kyali kiwadde million 10 tukole semanyi ani gwe kyali kisakidde business tukole semanyi Bebe Cool alina capacity ganti ndobinza abalwadde b'emitima tubatwale India bajjanjabe nazimbira abankuseera amayumba tobiraba kati omuntu wato tumufiirwe mbu tusigaze Alien kituufu ekivulu ky'omutegekera abantu bayingirira bwerere percentage nene nayingiza babwerere kubanga nkugambe yali fully sponsored by government anfuna bulungi eyo show yali sponsored mama na Royce yasasula stage production kate mu concert ze tukola production yesinge bay otegede bulungi yasasula production ne sound yasasula Mwami Balabu sasasula ku kikumi kyangu wadde n'ekimu mama na Royce yasasula sente za venue Jenna Royce yasasula sente za venue inze kyena sasula ekitono yali advance w'okuwona omuyayo tumutereze tumukolere concert nenga intention yali yakukakanya abavubuka n'abawagizi baali baagala okulumba okwasa ebintu ewa palace ogezezaako muwabule ate akuvuma tategeera ebyamu olina bingi nina bingi anti kati kagambe ebigambo bino njagala ebyama bye nina ebyama twanexend okumanya abawala baaddeyo ewaka nabewaka birina tuli mu bameka nina n'obutambi bwe envakati kanjogerere wano lumu tetubiyisa ku TV nenze nina obutambi bwa Alien kibayita noodles nze nziri nina noodles zo noodles si noodles noodles niyo nabiraga yes situmenye mateeka ga yes no but olinga asindikiriza abali ku musango okuddamu okukola ku investigation ku baana abamu abaafa nga balimu kigoye wezinge ku Alien kati nze buli afiirwa omuntu we kusagaza Alien twala omukisa guno okusaba nti mwekakkane abafu already bali mu kukola omulimu gwabwe ekino kinaatera okugwa eddalu n'okweyambula kijja kweyambula kimale kigwe mu mmotoka zikikozi kitomere a statement jiddemu nkubuulira mwabafiirwako abantu bamwe musagaza Alien mukkakkane abafu bali mu kukola ogwabwe tekiri bulungi ffe ate nkubuulira wala amasapaloti nti emmotoka yamutomedde ng'atamidde waliwo agenda okubuuka ku kalina waggulu agwe ku ttaka olimba ki muteeka waaga no but nga tumali ndifo wasiya oyina amaaso ana ndifo wasiya nze bwe nkula wano ndaba oyina amaaso abiri bw'olaba ag'omwoyo togalaba awamu tuli spiritual ate gambe namugamba tega kamera ewaka ewuwo nga byonna mbimanya ebijja yavuddeyo n'agamba mu music career we ow'emyaka 3 asobola obbatulinga Bebe Cool anti Bebe Cool agenda mujjako ekikolimu bw'atamujja n'abamwegezaamu omu yawunzika afudde ani omugezi redio tokimanyi Bebe Cool ye muntu mu industry eno nga bw'otamujjamu mukisa omujjako kikolimu kati ate Alien agenda mujja mu kikolimu obugambo bwe obusembe Gravity tumuleke Gravity tumuleke olw'ensonga Gravity muyinamu kibayita akafaasanya akatono
ndi Gravity omulaba yadde muyinza okwanga munyivu era nga ali mu nsobi naye Gravity yayimba yakola bye twali twagala mu campaign byonna yabikola ye yabeerayo just Kenzo yamukozesa ensobi mukamawo Kenzo yamukozesa ensobi wano juzi namupalapalanya namulaga nti yayagala omutwale wa Museveni. Kenzo si mukama wange. Mukamawo. Okay. Maliza yo statement yo. Maliriza. Okay. Bubaka ki bwowereza ali? Obusembera yodda. Bubaka bwemuweereza olekati. China. Just alabe bulabi mbeera bwegenda kubeera. Kizibadde ngambo badde mugamba yeso nywe bebe cool. Gogamba oti. Nakimugamba dda. Ye fango ni babeera wa akabira nga kasaana. Kabeera eri mu kizungu. Tebakyabera fango ne tekyaliwo. Olimba. Gwe wakomadde balaba ku fango. Timu yawanula flaga nagoba abawagizi bonna n'agamba nego kituvuuka kibu kya ddalo. Abawagizi abali bakibeereddewo nga bakikwatiridde buli kimu kyabavumaavuma tolanga avuma abawagizi ba fangoni kati bambi bwala watu obusigaddewo obuto enewo omwana akoze ebikolobero ku baana abawala alina abaana abawera 8 mulimu gw'okuzaala agukoze bulungi ali alina abaana 8 asukkamu nobati kankuleke kale